Lwaki sibagoba? Sebo genda. Genda. Mwagala olutalo. Genda. You go. Mwagala olutalo. You go. Genda omulindire wali. Genda. Kola waka. Genda. Genda. Tolemere wange. Kola waka. Wana abalezi bajja even 10. I don't chase them. Niona omwana yajja n'alogono. Era ne basenga bafumbirawo bali abombiri. Ono yatutegerera. Yaloga Clever je. Genda. Mzee mchala wa Clever je. Mufumbide emyaka 20 years. Sagala camera. I don't want camera, but I want this boy out of my home. You go. Genda. Nakakana umara kola waka yange. Waka chi. Mugende mukolere eri mukubo. Ayabadde ankolera waka nga Jeremiah ali kusomero. Waka chi. Omutabani wa Jeremiah tayagala kumpulira abeera mu nyumba tafuluma. Ono gwe mtani mga wayi temate ne bifaananyi. Ono nti yasoma. Abadde anuma n'okunuma nga bambi njagala naye asome nga mutabani wa asoma ate ngono tasoma. Kati yava olaba mu muziki gumuteekamu n'atwanga akola bulungi. Amazima gali nti wagamba nti sina dogo. Agamba nti yakwata n'edogo mu wanene. Amazima amatuufu nze sikwatanga konca nenkera nkwate eddagala ndiwe papa. Wabula yenga ye agamba nti yabisanga fine ina kye yasanga mu baga yange naye ndayira nga nti amukama sikiwanga ko ku papa sina kintu kye namuwa wabula papa tukwasaganya nze naye bwali buweke dagala mubuuza nali kwadeka nti mpangula kati ngampangula papa mwagaza ati mukazi ngenda muwasa music industry kati wa music industry bakugobe wamwe ngononya obuddamu wano oyafuza Yesu oyagala papa chawefe era yagoba otata we kati mbadde wano banga genda ngambye genda muleka amale waka wange mugende mumale waka wange out simwagala wane wange kati mukwatire jambia toyagala kwata zizo emyaka 10 kwata jambia omugobe nekiyebanda baga kasasiro biru Christmas wadde mutwalo teyali biru wacho bonya ebyo biveko tuvire vile makagange wangamba senga wo mufumbo mulungi shizape toka msenga wa inesabo emubende omwana ono buli kaseera we mpandi hape ne ba wange ngakubira senga we familia yange bwe bimanya mazima ddala boloza nsobola bile gwegenda senga wange na genda situka genda wacho olemede we wange ate ngenda oba toina buzibu go tantya tekantya genda gende wamwe ati situka genda situka omulindire wali yugo ze mukyala wano genda omanya omwana yangamba tosobola okungoba nga papata nabakungoba ne mugamba ndi mukyala wa wano wemba kuzuddemu obuzibu why don't you go kire yagoba tata we uno sister we wanomberawo ono mwana ave wano sagala wadde obugere bye wano sibwagala agenda mutwale teri wakajagenda kola wano asooka abeerewo teri olaga kyenjagala bwaka wange gwenkola anti munnaye yakola out of my home go mugende tofaayo muleka amale waka situka mwana mulenzi situka oyina maama wo oyina nebibanja mugende bwamala waka agenda mugende tagenda biko era bwamala nga agenda mugende tuula mugende simiyo ogenda mulindire pawa tolinde ebikimbadde ki nja kukunamira pawa temulinde ebirala temusumbua genda nja mukunamira nkoye nja bakunamira kumanyoko manya emyaka gyembonyebonye mu mikono gya kireva ngambonya waleta eddogo wano nogobya bobona nono bamugobera genda olamirizeeyo ono wamuloga tamanyite eddogo gyeri mugende chikube mbwakwe chikube manyoko wama mukwate mugende mukwate nkuba twala bakugambye dami omuleta wa omuleka nkube mukwate mugende ayagala kunkuba nenja kuyola mbwagwe sebo toddamu okulinya obugerewa omuba mulimwese omukwatir'eyo tofaayo tujja kunzala mu maka gange emyaka 20 20 years. You think I'm stupid? No. Malize waka waka. Te waka. Power genda. Genda tuwali wa mama Paulo. Genda.
Mami bajja kusiba munange. Mama tonkuba jinja tomanyi ndeka tomanyi mama. Jinja no my family mvako ne konyo. Zalo gapao nendeka. Nze nyiza n'obutadda wano. Nze golaba. Walo gapao sinza ya muganda. Kale na muloga ako manyoko. Mchala wo. Nawe kwa kuloga. Ndinaloga bawo wange. Namulogesa wafu. Namulogesa Yesu. Wachitomvira. Wachitomvira genda. Sikwagala wane wadde kikemu. Ndinaloga bawo wange. Bana muloga namulogera mu Yesu. Tode wange. Genda oli kisirani. Genda mu masabo gamage mubende. Sawa olemeddewo. Mwalanga nokunangiroloza sabiwulira. Mwe mundoga wano. Genda. Manyoko. Kandoge ba wange. Nyaka 20 ogayita mizanyo. Zenansi use wade Christmas, no Christmas. Wade mutwalo teyampa. Lwa mwana oyo. Nino mwana mu nyumba Jeremiah yenkano oyo. Papa yagulira Jeremiah esimu. Oyo mwana nagamba njagalirwa kuba ine edogo mpangula. Papa yajimuwa. Omwana wange ali mu nyumba yesibide mu nyumba. Lwa busungu. Kati nze Sharoni wabe 20 years. Kale kireva jalimba. Mwana yagala kuntema. Buli kaseera mujambia sagala kamera. I don't want any no bulumi. Zena nasiuka. Wadde mutwalo Christmas. Ne aja apepeta n'oyo omwana oyo mulenzi oyo munani. Kubanga yamukwanira sengawe inesabo omwana yalete dagalita mpangula awangudde amaka gange. Ali bansulide ebintu nveewo. Nena lemerawo. Mami. Oyo mwana yani wane wamwe makagamu. Yajja wano nga anonyo budamu. Yajja buzi. Kale vagitamena ko Luganda lwonna. Tari. Sisa waje yoyo. Naye we nagoba omwana oyo. Kireva je tato yali mu nyumba. Namugamba naye muzeyi fuluma genda. Wababa gobono nawo ogenderako kazeyi katukavaawo. Ne kagenda maziga yakaba. Tekinumba omwana akugobesa kitaawo yani. Oh my God. Bonye nina ne pressure. Era ngenda kumira eddagala. Maze 20 years with Clevergy ankweka nga we mundaba ndi musiufu. Neteeka mu nganze ng'omukazi. Mulamu wange yanyamba ko nakola ko kagero for Christmas. Ne Clever yava wano wadde mutwalo. Teyampa. Kati nkole ki? Ayagala be osobola kuvaawo. Nkwaddiye nze nkaddiye. Oba ayagala okuwa nga talina bubeezi. Ayina sente. Eba ina sente. Niwe twogera katayina sente. Singa mabega yo nandigambye bambi tayina. He has more than 80 million down there. He has money. Wemba gambira I swear to God. He has money. Nekireva yanchawa. Lwabana abo bensomba wano solo kwera wad like with 7 guys neze sifayo. Ne hato ono yamenye record. Yajene dagaji baita mpangula. Nga yatutegera wagamba Clever. Family olonga nyombye, family wachi emmere olonga kira kwata sente ngatuwa. Yatutegerera omwana agende. Atuleke. Sina we muita ne yagoba tata we lwa mwana oyo. Tuogera nnyo ne leero kumakya twakedde ne tuogera. Bambe muzija mukamera. Nga ayagala abasajja. Yandeke eno yegoba mu kisenge abere ne bachalibe. Emere eri enkoko bichi babirya nze ngenda eri nenonya nsuswa. Siri musiyazi. You are not good. Baino kunonyereza ako. Olabiko oli PDD. Why do you love men than me your wife after 20 years? But there in the studio, sawa mwenda, you don't know what they are doing. That man, mumutukubu, mumunonyerezeko. Never wait they call. Tofayo mukwane. This is my time to appear in the camera. Sagala camera. Tofayo. Na yo sindikiriza. Unasonyi wanete chinagwa. Damo basombe wano. Kanyingire yasule eno. Yazide nyumba. Asula awone bachalibe. Like 7 boys. No gamba yi. Sawa mwenda bali mu studio bakola ki. Gatawulira ye ngoma okubakola ki. Mumunonyereze ko PDD. Yekwese mu Yesu. Kokale. Sala kuchikuta cho. Adeli nagabira abakazi sente. Chokanzo wawakasi. Tampa. Banange tampa. Neyo njagazaaki. Nkubulire. Techinagwa. Clevergy ndi mukazi muteso techinagwa ate fe tulemera ko fe tufumba 20 years na mala maze naye ate chafumba sigenda kuvao
Jeremiah, where are you? Obolaba ngenda. Ganama batagaso kanzena sasula. Kuzimbe nyumba. When you look at me, you think I can go. Biona because ayagala mveo kale sina jendaga. Banange biona because you are lying. Jeremy, you better come, they see you. You know mwana wa senior 4 uyu yamazi. First yavudde ojo. Senior 6. Wamugoba ono senior 2. Okumanya ono Clever je musajja mubi. Senior 2 nagoba omwana omuto. Haji ya mulonda musajja muzeyi. Muzeyi. Gendo omunonye. Gendo nakugamba gendo ononyeko wabeera. Look at you, shame on you, Clever J. Shame on you. Wagenda mu interview njogerera bubi, munzo mubi kumbo ononya favor. Nti ononya favor olimba. Next time they will not give you help. Oyo musajja oyo. I will expose you. Kubaka tiofunye. Nene ezo sente malaya. Zichadde. Wega menyo ku Yesu. Wega menyo ku Yesu. Nze mukazi watu ndiku pressure. Wankubisa pressure. At my young age. My dear. Jesus is going to expose you. He is going to expose him. Mulinde mumuwe short time. Clever jo genda kwabika. Ugwe. Teka wasatu. Kuluno teteka wabiri. Aga. Ogenda kufa bubi. Oja kulwala nga teri ayamba. You use my name when agenda okola etororo n'ogamba nti na noba. So nga buli December najjanga. Abalabe embwa. Omulaba. It was 1 year and a half. Olonga muwala ali mu senior 6. Nemusaba registration fee nanga batazirina. Nanga nemugamba nti waliwo ka job kagwirawo nanzikiriza ngende. Atatemba ndiyeyo. Tuwegana dalo oli mutukuvu. Oli mutukuvu. Kuba wayagala kuleta wane ebikazi era yabaletanga. Clever J si mutukuvu. Yakwata bukwasi. I'm telling you, cramming the Bible. As you know, the way has crammed more than 20 songs. Si mutukuvu. I'm telling you, I'm Sharon Apollo. Yes, yenza ali mu kamera ya mwe munansoni wanenyi no muliro wano. Wawe bambeja. We muba mwagala kumanya mukubire mutukuvu Koloba. Na yeye ita mutukuvu Koloba. I've directed you there. But that is the sister of Clever J. The only sister. There are 2 in one dad. Yagoba wano tata we nengamba sister we nawe jangu nawe akugobe. Tumanye nti kiwedde. Tayagala atugoba wano atayagala Jeremiah atayagala Tracy tayagala nze tayagala tata we tayagala nono. Uyagalani Yesu kati genda wakamilyo Yesu obate bakugobayo genda yo twali eri wesiba ku Yesu swaza ne Yesu atika olacho twali wakamilyo ati be bantu anze ndi wa Yesu kalo swade to lekera okwekweka wote eringa wokwana ogenda kwa bika bubi olabani na pressure ogenda kufuna cancer oja kufuna cancer wone mulinya lya Yesu oja kufuna cancer kwekweka mulinya Yesu go wedde anze ndi okay go wedde mumulinde give him a short time 3 years he's going to fall sick wako mtawe mbadengia majiri tagannemwa it's okay it's okay this is a sister oyo mfadi no wamubuza because she can't speak now but it's a lot. We've gone through a lot in this family. Noguma nogambo bo mwako guja guchuka. Talichuka Clever J. Talichuka. Oyo. Ochafumbira kumpu. Ogwe. Kale, it's okay. Yegulumiza olwalera ina sente. Azirina bambi. Nange bade koyo kuwera mu. Kangende mireda ga. Mami. Oba olwogo byotatambuza bulungi nga bibita Clever J okubanga akolanga bwakola. Kadde mutata. Oyinza okuba oba oli awo kubanga ebibira maka bibira bingi. Oyinza okuba oba oli awo olina byotatuukiriza bulungi naye Clever J kyava oluusi naye alemera okutuukiriza byatuukiriza nga bw'obinnyonnyodde. Taata ngaki ngezaako nga omanyi nti abateeso bafumba ngezaako ne bw'ozuuka n'omubuuza nti good morning takuddamu oyo omusajja yeegulumiza lwaki ombuuza nvaako obuzibu akayanira kano. It's one sitting room and a room. Tayagala ebipopola. Wawali obuchayi bwonna. Geba amazima akayanira wano. Empapula za wana azirina. Nze. Lwaki nzirina? Yagula mmanya gange ne Jeremiah. Nazinkwasa. Kati myaka 15 beyond. Nga nzirina. Na mulaze nti nzikumi. Sina bad intention like I want to sell here. Wabula twagula from Mupangisa tubeere we tubeera.
naye omusajja neefulire kuba yafunye akawala kayagala kuleeta wano. naye okubanga biri mannya go n'omwana wo omwana wammwe gwe ne Clever gye tulaba nti okubanga yabiteeka mannya gammwe tulaba nti kyekikulu ekisookerako kulaga nti akwagala. Munange laavu yaliwo kati yagenda okudda engulu juzi ng'atandise okukola obwenzi kati ansaba obukupula nanga mugamba lwaki ne muzeewo abuuza lwaki zaagala kati kitegeeza bino ebintu bitandise kati sebitandise kati mabega nnyo nga twakayingira wano that is 2015 I think byatandikira kajansi we yatandika okunywa enjaga Clever n'akyusa empisa nenze kyemmanyi njaga oyo gayite bamuloga eyo njaga kati abamuloga bamuliisa ebyomunda basoka ne bamutengulula wano okumuugula babeere eri akakaana k'engobye singa wayina essabo era kabadde kafumba emmere nga kaliisa oyo oli omwana wayogera kikolebwa wano. Clever alina kyabadde ayogera wali abadde asaaga mbusezaala we yali amugamba ajja kumulya. Clever ava kwogera wali waba ayogedde ekyo emyaka gye mmaze naye nga tampasa kati yamugamba ajja kulya. I don't know why nze simanyi oba bituufu oba nedda kuba nabuuza taata wange yagamba sibyogerangako naye omuntu w'enjaga afuula ebigambo mubuuze MC Cats no bwemba mulaba oyo yali ansaanira omukyala nga Sezaala yagamba ng'abuuza taata wange nga bwagaba Clever gye bwefaanana naye bwafaana ye yali ansaanira omukyala kitegeeza ye Sezaala ga omukyala takusaanira era nti kakati kibala kimala ebyo byonna alimba ensonga zange nazikwasa Mukama kihola wali toziwulira ebyo byonna alimba naye alimba Clever gye tukula ogamba nti watukula olimba awo wonna alimba Clever gye kwolo we nayogera ku ekyo nga yesigame ku mugenzi maama we gwe yataziika twali wano fine twalina shows ne Lady Grace the later umulemirembe ani ono yayimba ki Lady Grace mumanyi ya twali eyo nga tulina twakwata shows naye bamubikira nti maama wafudde twakomawo twali wano nga kwolo even they are not going to bury the woman twali wano naye lwakuba ye okuva yatandika okunywa enjaga yagaana ye naye kyanga n'omugezi namugamba tonziikanga so we twajja wano ne mugamba tugende tuzike mama onaagaana nange naŋŋamba nange tombikiranga wo kati mama amaze okufa olwo avayo agamba ne mama wange agamba si yegwe mukazi gugonsa is it ansaanidde like simanyi nnyo Oluganda ne mugamba lwaki tewayogera nga kyali mulamu lwaki owayiriza omugenzi twabuuza taata yali abikugambyeko no mulamu mama yali abikugambyeko no alimba Clever gye yayiga okulimba muyite MC Cats yabaddeko n'omuntu yavaako mu njaga oba fiye I want to meet that guy ajje wano tuogere ne Clever gye I'm ready to face the camera one more time he will tell you that bana abantu balimba bawayiriza Clever gye alimba awayiriza oyo mabegako wali oga Clever gye talina kyagula mmere wakaguokola mulimu ki ogubezaawo abaana bwaba talina kyakola kakati mubeerawo muti nalinga njoze engoye mu kyalo n'okulima mpakasa naye nabireka that is the time I went to Tororo okukola ekicuba Tororo cement kati mulyaki mubaawo mutya tubaawo butooke kati bwe buli wenfuna we nengenda mu greens awo ennimiro z'abantu nensabirezako n'ebeewaffe n'akaviiri kano nasabye sister wange anzirako nampereza mitwalo 2 n'enkola naye oyo wadde mutwalo soogeza bukyayi I'm speaking the truth ntya Mukama oba kiminyiza kuba nti gwe empapula wazikwekeza wano kati lwaki azaagala kati kiringa gwe okungulira ekintu ongulidde oba ongulidde emmotoka kaadi ogimpadde ndiwadde mba kutereka wenjagala mabegakawo yali agala kufunawo $1,000,000 MP yamulimbalimba waliwo omulenzi mu MP oba biki power talent yefuula nga manager we namulimbalimba ng'amanyi nti ono omugwi wa ddaluwa munywa enjaga mu $1,400,000 neŋŋaana awo wenagaana ne bampita omulogo nti mwami namuloga naye stand as a woman tolwanira we muyinza okubeera n'abaana sinze nzekka baabano bamulamu bange taata we wajja fena tubeera wano tuli banaku bamayanja bo balyoke naye Clever gye kiki ekikusumbwa nze nange ndyoke wa Yesu kale oswadde n'oma yayagala tuve wano
nange wa Yesu ndyoke kubadde ombonya genda kufa bubi. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwe bajje kuva oyatandika okunywa enjaga ekajansi obwongo bwefuula bwakyuka. Maze naye 20 years with him obubaka buno bugende wa MC Cats. MC Cats wonna wooli obonyebonye n'abalalo abanywa enjaga nkimanyi wali ne fiye era ne mumuyamba rehabilitation ze sina sente era muntu yena alina sente baje banyambe tutwale omusajja ono mu rehabilitation. Clever J omusajja akeera n'alimba akola ekintu n'awayiriza gamba abantu abalala tinakoze kino kyonga yakikoze. Manyi omuntu abba ne yekubira enduulu ye Clever J. Embeera zonna zalina zaffiye ebiseera ebyo nga gudde eddalu. Noono nsaba mutwale mu rehabilitation. Ne mabegeyo gundi ono MP manager we yagamba era yayogera mu mawulire nti ono pastors bamusabire kuba mulalu. Si mulalu n'enjaga yamufuula obwongo. Nsaba obuyambi. Bona abali eyo nsaba obuyambi. MC Cats oba olina obuyambi mujje munyambi. Wama siri mulalu bulalu nze saabalalu. Mumutwale mu rehabilitation. Siri mulalu bulalu naye nze saabalalu. Mumutwale mu rehabilitation nsaba obuyambi. Bawange yavaako mukulimba awayiriza. Nsaba yena alina obuyambi. Buli anaagaana Yesu agenda kuba bw'ati. Mwami wange wekweka mu buli anaagaananga Yesu ajja kuba bw'ati. Munoonye Koloba. Nze China kyange kyaga naye mwana. Omutukuvu Koloba. Mumunoonye. Bawange mwagala naye yavaako. Mumunoonye mutukuvu Koloba. Alina kayogedde wali n'agamba omwana mwamufumbiza ali ludda wa muwala we. Abanyonyole. Nejo yabadde wano omwana. Agambe takyamulaba ko tamanyi asula. Ono mwami. Mwana yali musi. Ati byo obyogedde. Okay. Owulire omwana ava mu kisenge ajja nti mwamu wa Haji. Haji kigwagamba. Anti nzija. Omwami oyo. Omwana yatandika okunywa enjaga. Omwana ali mu P7. Bagambe waliwo Haji alina muwala wa. Naye munnange eno wa Yesu ate wali jotuta omwana wange wa busiraamu gw'omulina kimanyi omulina ntume Sala mu mwoyo gwo ogugambe nti aliko gy'ava nga maama we waliko gy'ava. Twagala wano entaama 50, twagala wano embuzi 2, twagala ne ku ssente nkalu kuba bye bansaba okuwasa owange kati leeta ebyo tusasule bino. Ekyokufumbiza omwana kiri sensitive gavumenti esobola ovaayo ne bakwata mwembi kuba mwe muzaala. Tofaayo anti mpulira ekyo mpulira buwulizi omwana yava wano nga nnyinza omukwata subirizibwa omukwata kuba nywa enjaga kati oyo Haji amulina alabika yitanywa njaga. Haji tujja kulabaganamu. Mami kati n'obuzibu okusinga buvaawa okusaidiyo buva mu njaga. Mwama kutandika okunywa enjaga. Twali kajansi bwe yatandikira okunywa enjaga ng'omwana ali mu P7. Nali nkola nga ndi awo Entebbe 7 Seasons Hotel. Tukamava mukasana. Twali mu 7 Seasons Hotel. Nanze nkola. That is the time amawulire gava mu Bukede TV. Nga gagamba nti Clever J mulalu. Gali matuufu. Sikulimba. Gali matuufu. Olwo nga tandise okunywa enjaga naye yali muntu mulamu. Kati we nagenda ng'okukola nzija ye wagambye nti ayinza okwata omwana ebyo nabyogera kituufu seegaana. Kati omwana we yavanga ku ssomero P7 kana katini nnyo. Omwana w'abaana abayagamba njagala kukuma. Kyokka we nkomawo ku mulimu agamba
anenyanze wacho wedo nabiddawo kyoko weda yakuuma omwana yabadde nabirawo kati awe nasinzira neŋŋamba ogenda kunkwatira omwana olaba wenfumba ettooke gwolabanga mukyere ng'akaya na musowaani so ng'obwongo bwefudde gemazima ndi maama sirimbangako siwayirizangako kyekyo kati kyayogedde nti omwana asula mu kisenge Mwasula mu kisenge ate nga mwamufumbiza wanje mwasula mu kisenge kyate nga bawa musajja wano yazimba ka sitting room akatini ne room emu katate mu room yavaayo asula mu studio kati omugenyi yenna wamulamu wajja tusulaawo nesezala wange wajja ayingirayo ko wadde tasulayo ddala ekitibwa ky'Ebuganda twakiteekawo so lwaki anenya omwana wange yekka Tracy yandibadde asulawo ne leero omugambye omwana yandisuzeewo yandisuse okusika wano room abaana basula eno yagaana kutayongerako ekintu kyonna ne every time agamba mwana wo wakyasula mu kisenge asulewa kyayogera nti kya Haji senior 2 yagoba omwana wano mwana yamala senior 6 akola mu MTN akola mu MTN akola Kibuli akola mu MTN akola Kibuli sebo baba akola mu MTN yo redde njibanja ndaba emundi byayogera kakali bangale MTN kitegeza MTN ne Haji ina mwala wange nabanja bagambe gendo gambe ba MTN obo babanja ndoza mulaba. Is that sense? If you're demanding the company, it's a big company, call them. Omwana yafuna ekichuba nga umanya after senior 6 should be in university. Hata mwamutegeeza ko nti mwana agenze kola. Ye. Kireva attachment mwana agenze kola. Achimanyi bulungi nnyo. Kuba we yamugoba wano omwana n'amala senior 6 nafuna ekichuba. Papa tolimba yogera amazima. Yogera amazima. Papa already tayagala omwana wano. Yasoka n'amugoba senior 2. Kati omwana we yafuna akalimo nga wanajabuzirwa mutima gwa mama kundaba ge mazima nyimiridde mu kamera nga siringa yasobola okuyimira mu kamera n'alimba. Kati omwana we yafuna ekicuba we yagoba omwana wano senior 2 Haji yalina omuwala basoma bombiri from senior 2 up to senior 6 oyo mwana holidays yatwalanga mwala wange waabwe oyo Haji gwanenya kati musajja mukadde yava ne ku bakazi yakawasa juzi kati ebyo byonna awayiriza ngera yenga omanya awayiriza I swear to God ngacha Katonda. Kati mami ensonga zino zonna gwe n'obulumi bw'obukuluma olwo bututeko mu family ya Kirevajje oba Sezaala wali obumuyitiddemu bulungi nnyo olaba ne Sezaala bamufuntula wano namuyita wano naye omuze agezaako kwogera on my side amugamba sirika Kirevajje nga musirisa I'll give you his number you will talk to him sirika kasoko na point nga sirisa ne muze wano teri ayogera yawangula buli kintu yayogera Mami kati mami osoma dini ki kuba ye Kirevajje ogamye nti yesiba nnyo mu Yesu andikira nazalibwanga ni Protestant ya nesoma musomero y'Abakatoliki kati wenze mu bulamu bwa Kirevajje yeeyita mutukuvu nange njagala nnyo okutukula naye ate wenda obuyisa bw'abatukuvu sinatukula. I am a Catholic. Ekyo nkyogedde mu kamera. Sijja kutukula kwebuzaabuza okulimba. Mumanyi omutukuvu kyalina okola. Nga Yesu yekaye mutukuvu. Munsi wano teri mutukuvu. Tulimba tuyenda tubba. Bawanga awayiriza. Sisobola okulimba nti ndi mutukuvu siri. I'm a Catholic. Kyoga toyina kirungi ky'omusiima ko ne wankwadde byonna bina tubiwulidde. Talinayo kirungi kyonna. Tewali. Kireva talinayo kirungi kyonna. Yangulira wano. Naye wano waleese obukyayi. Okuncawa paka leero. Kumpita amanya ti ndi mulogo. Ndi wabisiraani. Bingi. Yagaana omuzaalira omwana. Namugamba ntwale muki gynecologist yagaana. Na what do I do? Enseke zazibikira kati mukolere ki? Nina abaana aba? Babiri. Senior 6 and senior 4. Nze saagala kuzaala. Yali ayagala mwana mulala. Ayagala kituufu. Twalekeraawo nga tukyali ntinda. Naye Kajansi n'atandika okusaba omwana. Oba ekyamutabula mwana. Kituufu nnyo naye namugamba mpa ssente za gynecologist yagaana. Mitwala 3. Yagaana kati nkole ntya. Enseke zazibikira. Nkole ntya naye adde eri nanjogerera bingi. Mami kati ogenda kukola otya kubanga tulaba nti bino biyinza obutaggwa kati. Ate bubanga ne mu family ya Kirevajje nabo benyini baleka nga ne tatawe ne kenyini amutya n'abalala bonna tonna giswa kuddukira. Ogenda kukola otya? Yakwemiranga omukazi. Mukazi omuteeso. Eyesiga Katonda.
nja kuyimirira kuba byonna bikoze ekisikiriza omukazi okudduka naye nemeddewo sijja kudduka wano 1 2 3 agamba nja kukwata amajambiya yasoka nakuba ekitayimbwa na nemugamba waliddemu okunkuba ekitayimbwa kyagenda kitalya ekyo kyamuluma paka leero ne 1 2 3 ne leero yagala nkwata ejambiya namugamba kwata sikyaddayo ewaffe 20 years I'm old nina pressure surviving on medicine veins zizonna zafuluma kati sina jendaga ngenda kwemirira wano waba ayagala yiwe wano musajja ogezaako nnoonya abakulu oba mutuleko musolvinga ensonga zino bagendako mu b'amateeka ebyamateeka ekisa love y'ensombwa ekisa kyekinsombwa nadduka nga wa chairman naye bambi n'atuuka one time nansindika ku police n'atuuka nga naye bimutamye poliisi bajjako wano ne batutuuza ne bikakanamuko era n'abiddamu juzi n'addayo wa chairman n'abikoowa ekisa nandibadde nadduka addaira ku poliisi naye nsoose nembikwatamu naye next year if he continues like this I'm not going to sit back I'm going to take a step singa muli bakwawukaniya wano kitegeeza n'enju wekiba kisoboka yanviire kuba nze sina gyendaga wiye waba awulira tanjagala nviire nandibadde ngenda wa famire y'amayanja naye bamugaanayo kati ngendewa taata wa mutya aba yagoba wano taata we you understand mutwala America sina gyendaga yakyayagala famire y'amayanja yasooka naye bamutwala America nawe bakutwala America namulemesa ogenda America namusanga n'omwana we ndoza ne mwonoona kati yali agenda America kati naye government enyambi naye mutwale ye America emuyambe emutwala America oli mulamu nobody get 20 years my 20 years you are joking. How much do you worth? Muwange Gerald, you are joking. What finger maker? You are joking. What no finger price. Shh. I am here. If you're tired of me, go. Bakutwale kebula. Wama yangama mwe milioni 20 andekero bulamu. Wazimpa. Si bulamu muvire. Ndiagana. Nemusaba okay, mitwala 2 ndete trailer naagana. What does he want from me? Milioni 20 mitwala 2. 20 no, first time namugamba okay kati go yagala wana teto njagala kati give me 20 million aigwawe. Kisinzira the time I spent with him. Naagana. So makatika awo ne mugamba okay give me 200,000. Impite trailer intike ebintu byange naagana. Ne mugamba kati oyagala ki? Yangamba asisobola asagala. Kagamba yayagala mbere wano nga wambonya yenga wagenda nakola asange mukazi wao nenga tampa mmere. Oba yafunamu embeera nga walina mukoba nakusanga na musajja mulala nga tota takwata ngako mu bwenzi singa akyogera. No, he has always tried me. No. Yansanga ndi muko njagala kusetolinga. Yeah, ne kati watuuse. Obwongo bumwefudde alaba abachalibe bamukolera wano kati mukazi waaki. Ndoza gezako ne balo kufuna omwana biganye. Kati biri awo ne bimusobedde alaba ngo mukazi amufukidde ekiku. Kyalo nalemeddewo kati nze ngende. Nana omuntu agoyinge at this age. Kati singa ofuna obuzibu. I'm 40 years plus. Singa ofuna obuzibu ngo mulemeddeko. It's okay. Nja kyanyiriza banani. Nkuba nze neewoddeyo. Vuba bateso tufumba. Oba osazeewo. I swear to God. Kuba byankoze singa siri wano. But I am here standing as a woman. Tebakuwa mmere. Bakuvuma buli olukedde. Abeerawo ne batalibe n'omulira ng'akugeya n'osirika. Ebikulya n'osirika. Kati nange mulaga nti temuzanyiranga kuba wala babendi. Omulagudde ku. Nekereva ngaleka ng'omusajja talina tabbu na. Buli muntu kyalowooza. Outside. Buli muntu kyalowooza. Ne mbasaba munoonyereze ku bakyali abaali babaddeko wano. Bona bavaawo nga bagamba twali tuloze mukazi kisinze ku bigambo byayogera ti mukazi ye mubi musajja mubi. Bajja nze n'ensirika nembaleka ne banjogerera bubinze n'ensirika. At the end they say he's a bad man. Eva maze banga kinge kisenge ya kisula utakyasula mu. Emyezi kati nga yabadde nga kikola on and off ne pa now like 3 months or 4. Ati nga tampa mmere. Ekyo gwe mmere kyakoma ddyo bama bega nga tagula. Is on and off. Kali we kali nyanga agana. We kali nyanga agula muko wabaguze sukali no gamba thank you. You understand? Nenga ge mazima nze sirimba. Sikyagula. Wadde kinna kimu tabalimba. Oyo yeetaago gwe weetaago kusibako. Child negligence oba negligence oba bichi nja kusiba.
Clever Jenja musiba. Tandika. Sakuzalira. Kasoko nsika. Chenzirako 2025 ono mwami ngenda Kirevo balavuye batawanya kansibe soko nsibe bajja kusiba Kirevo balavuye batawanya soko nsibe leto mugwa bani toswala kunsiba Jeremy leto mugwa mutabaswala kunsiba Jeremy leto mugwa itawonsibe bajja kusiba Kirevo balavuye batawanya obuta wa mwana mbere bajja kusiba wala inja kusiba 2025 muli baloza mulinga batali serious wama nali mfumba amalabayo nali mfumba wane mmere ngasanyuka TV ejja nekwata molinga ga Clever jaganya omukazi afuma na mmere naye nga nange ebinuma ngambo wa ebitumina bimanyi ngakiteesaamu naye kati namukulira ka gaasi alina waafumbira musanyasi gabako nafumba ki Kirevo be kimutawanyala kuba togenda mu kisenge ekisenge kirina buzibu obuzibu bulimu ono munda ekisenge nabyogere buzibu buliwa si kisenge gwe yogera gamba weegaana otya Yesu gamba kamera weegaana otya Yesu gwosinza aliwa wabatukuvu mbadde manyi oyira ogenda bagamba oli mutukuvu siri mutukuvu era siri ba kubagwe byokola onkyayisiza abatukuvu kale I am a Catholic fine Kirevo mukazi love yo mnadayo ko mutsengo usanga bizo bogambye love ye muluma love enaku zino love ekyakuluma love eyinza okuluma enaku zino nga emisolo gyereeze love eyinza okuluma 2025 ono mbali n'ebivulu 7 nizo ofuna appetite nekera okumpa sente ezammere omwana wo saakuzaalira wadde omunazaala banange mba nazaala yanza amanya gange bampita Power Kid era nga ntambula ne Clever J ntambudde naye ebbanga ddene era nga twali mu management yemu emyaka 2 emabega ne kati tukyali ffenna lwakuba nti manager waffe gwe twalina tetukyali naye naye nga twasigala tutambula babiri nze mbadde ne Clever J ebbanga ddene okusookera ddala gatubulira bbanga lyobadde naye ebbanga lyembadde ne Clever J maze naye kumpi kati emyaka 5 okuva mu covid nga ndi ne Clever J natambula ne Clever J nentuka ekiseera nampita newe nangamba jangu tubeere ffenna nga manager wange twawukanye nangamba Power Kid jangu tubeere ffenna nga sina wakulaga nezija netandika okubeera ewa Clever J najja ewa Clever J nga tukwatagana ffenna nga family bwe twakatagana nga ffenna family samanya nti bonga bo balina ebizibu byabwe nga byamunda bye bafa nga bo family nze samanya munaye nga nyingira mu family tutambula ntuuse ekiseera Clever J tukwatagana mpisanga mutabani we nyonyo mutabani gwalina omulenzi abadde abeera ku ssomero kati nga nze abeera ne Clever J buli kimu nze kimukwasaganyiza eby'emukutu TikTok YouTube nze amanya show zagenda okukwata nze amanya sente z'abanja nze amanya show tugenda yimba sawa meka ate nga nange bwe nyimba naye era nina naye kolabo nga tutambula babiri nga tulinga kala alinga taata wange na buli kimu kye tukola alinga taata wange n'omukazi ne mukazi we nga we are fine at home n'ekiseera kyatuuka omukazi atandika okwemulugunya ku bana bajje waka kuba badengawo bangi nga bamu bagenda neze nga nsigalawo lwansonga Clever J twayetegeera abamu bagenda balala bagenda kati mukazi we yebuuza lwaki abana balala bagenda gwe ng'osigalawo obuzibu ki ne mugamba nti munaye papa tuli kimu era nze amanya munaye nze namutegeera nze amanya engeri gye tutambulamu emabega kaawo myezi ng'ebiri emabega nsaba papa mugamba kangendeko ewaffe nali ndudde ebbanga bukyanvayo nga siddangayo waka waffe ngera ntambula naye nga ngendako ewaka nali maze emyaka ena nga sidda waka nga ngendako ewaka obbalabako kati bwe nvaayo munnaye jjajja wange yampa obusigo oba bwali bwaki saamanya ng'abumpa ng'abuntera mu kapapula nga ngamba Power buno bupapula babuyita olumanyo olina obumeketa ng'obeere ng'oli sharp obeere ne mu music watambula ennyimba z'oyimba tozeerabira tonywa mwenge tonywa njaga beerako nze sinywa mwenge sinywa njaga olina obumeketa kati mbuleeta saabufaako nnyo mbuteeka mu bbaaga eyange obuzibu ebutandikira mbuteeka mu bbaaga yange waneene emabega simanyi oba buyinza noleeta trouble nga nzija ewaka nga ngamba papa ndese buno omuntu jjajja abumpadde oba buki simanyi nangambye mbumekete mbeere nga mmeketameketako mbeere nga ndi sharp kiriya ko ye nti isoke nga mbuteeka mu bbaaga nga mbuteeka mu luumu yaffe kati nga mbeerawo tugenda ku show ngenda okudda okuva ku show ng'obuntu sibulabamu bwe nalina butadde mu bbaaga kumba omukazi ye buli bbaaga ejja wagicekinga bbaaga azicekinga okulaba oba bbaawe oba waliwo abamutabula naye ng'olwedde bo bwe bato bwe bali ekiseera kituuka ekiseera emabegakawo kituuse nensooka nenvaakoko ne wa Clever nga ndaba tebitambula bulungi nenjogera kange nempiribemu nga nzaawo mu site nga nvaawo ewa Clever nga aliwo neera ebitateredde neŋŋamba kanesikemu nveewo nga ntambula nvaawo bwe ŋŋenda nga nkomawo nagenda okudda nga Clever takyafumbira ate mu nju na mukazi we afumbira wa
mu nyumba ate gye twabeeranga waliwo n'abavubuka abalala bangi gyafumbira naye ngamba papa ye ate lwaki byadde eno nagamba nti nedda mu mukazi tamutegeera takyamutegeera ennaku zino like balina ebintu byabwe byo nga byo sijja byogera na bitotolo okujjako bonga babyogedde. Omukazi agamba gwopangira Kireva abasajja abakazi gwosinga otabula amakage omutwale olina gw'omwagaliza okuwasa ye tomwagala. Nina gwe mwagaliza okuwasa already bamaze bombe emyaka 2 nze golaba Kireva gye tutambula fena ku bya music teri kirala wabula omukazi Kireva gya nesiga nnyo kyenyinza okukugamba kati omukazi ekimuyomba eno okumwogeza ebyo byonna Kireva gye nze amanya buli kimu ekikyenga bwe bitambula ate omukazi yaba ayagala yaba abimanya ate nga tabisobola aba ayagala ne mutabani we yaba abimanya kati yakava ku somero ate nga munaye mutabani we yakayingira mu system ebyokuyimba tanaba bitegeera nze abitegeera ne papa nze amutegeera bw'aba anyize manya ntanyize. Okimanyi omukazi takwagala lwaki osigala ogenda ewaabwe okumukyokooza n'okukola otalo bw'anaano bonnafuma amaka ga Kireva. Sigambye nti oba nze amukyokeza nze essaawa zino wenzijjidde wano wa Kireva gye yampise n'aŋŋamba nzijje muteerereza ebyemukutu era ne mukazi we ntuse ne mugamba waayi waŋŋamba siddanga wano ndoga bbaawo nzize muteerereza mukutu male nveewo nkole kiŋŋende. Omukazi n'aleetawo ensasa genna mwe mugirabye n'akola bingi n'agamba n'okunkunamira ne mugamba waayi nze ngenze era nenvaawo kwe kujja neno ku ddembe we mundabe wa Kireva gye ekiweeteewe muviire bwe mbanga nze amunonera amakage ntambule munnaye mukama bwananfupa omuntu yenna ne tuddamu ne tutambula ne music wange n'atambula nja kuddeyo ntambule mulekere famire ye bwe babanga banaabeera bokka banaabeera bulungi era nga bali bokka bajja kuba bokka kuba olwedde nze we nabasangira olwedde baali mu ezo ntalo. Omukazi abadde ayagala kukuba kati abakuku badde ogenda kukola otya? Nandigenze ku polisi kuba nze kyankubira sirina musango nze gwakuba sirina musango kyagamba nti nze naleeta eddogo namugamba nakubira ne jjajja wange kyampaliriza okukubira jjajja wange mbiyingize n'ewaka mugambe ne jjajja biki buno obuntu buki bwe wampa kuba omukazi yagamba babuyita mpangula mpangula Kireva gye bakugobe wammwe lwaki toli waka ate bangoba byonna abyogera ate bingi byeyogera nenze sibifaako nze gwolaba sina taata wange obeerawo nze kati sawa zino mbeera nansana nali mbeerawo wa Kireva gye ne mukazi we yatabuka omukyalo yeeyisa atya bbanga linga tonaba kutabuka naye yalinga yeeyisa atya omukazi yenga yenze kyemmanyi ekintu ekimutawaanya alina okugondera omusajja we omusajja weffe bwe tubeera ffenna nga tuli mu motoka ngaffe abakola naye atugamba omukazi alina mugondera niyo omukazi ayagala kubanga musajja kati nga bwaze n'agamba va wano Kireva gye agamba beerawo omukazi n'omusajja ni musajja ewaka n'asaanidde okugoba omuntu gw'abaleese Kireva gye agambye jangu onterereze bino omala oveewo omukazi agamba gwe genda era temulabye amugamba nti nze nja kukukuba omukazi agamba ajja kuba Kireva kwegamba ebyabwe biwanvu ate nga nange sinaba kujja sigamba nti baali oke ebintu bwabwe byatandika ddanga nange nkyalina muto ebyobufumo bwabwe sibimanyi ebyo byagamba manyanga naleeta obwo obusigo namugamba kale obwo eryeddogo mbunali wa Kireva gye nawe erimuwe kastambo yabikwata nali sinabaana bimanya bwalinga busigo bulinga bwa nanasi buli awo liawo si nanasi wabula watermelon bwe butyo nga bwakumeka ettala ikinga bugende wa mujaje n'agamba nti bweddula soko kimwa nti omukazi nti mukazi wa Kireva gye tanjagala mukazi wa Kireva gye yali anjagala kyenyiza okukugamba tanjagala nga kuwabula we bikyukidde mutabani we okuva ku ssomero bw'avudde ku ssomero agambye kakati Power Kid kati alina kudde eno bbali mutabani wange akole naye atalabye Kireva gye tukanya kuba kimu tubeera mu studio vibinga tugenda kushonza amanyi ekiddako mutabani we naye nga tuli ffenna nga mbimulaga Kireva gye bw'aba alina engateeka diye agamba Power Kid yo jambale nkya tugenda ku show Power Kid akajaketi kakadiye olina ogula akapya ebyo byonna binyiiza omukazi ate n'ekirala ng'osange waka bw'aba amunyiizizza omukazi ebimuno yogera twatukuwulira omukazi ebiseera ebisinga emabegakaawo babadde balinamu empalana zaabwe ng'onagamba balina ebintu byabwe bibafa nga bba abafamire ebyawe wakangaawo katonda Kireva gye kimuleetera n'okuba ng'oluusi oba taguze kyanca ate ffe ngaffe abaana batambula naye n'agamba kati mumanyi mugende mukole ki mugende mugule ebyokulya omukazi nga kimunyiiza Kireva gye agambye Power Kid nkwata 15 teekako data ku ssimu yo tugendagenda live good omukazi nga kimunyiiza kati ebyo byatuuka ne kiringiramu n'eddogo nenze namwatula ne mugamba munaye nze siroga bbaawo era n'ebyo ebintu byewasanga mu bbaga yange nze sibimanyi jjajja wange yaŋŋamba biki ebbanga lyomaze ne Kireva gye yali agambyeko nti ekyapa bakikweka bakweka endagaano ze waali
ebyo byebimu ebibayombya kati Kireva gye bwagezaako okwogera nti endagaano eriwo eyawano ku poloti ate omukazi ogamba ate abiyingiza muntu ono yakuloga ono Pawakidi yakuloga bwagezaako omugamba nti owaayi ebyapa by'ettaka biriwa jjukira ebyapa omukazi yabitwala mbu byapa oba ndagaano ndagaano n'ekyapa kyekale oba kyapa oba ndagaano naye nga kyemanyi gomanya ebiwandiiko byawo ebyawa Kireva gye waka omukazi yabitwala omukazi mu kubitwala Kireva gye bw'aba abyogerako ate omukazi abuukira nze nti kirabika ono Pawakidi yakuloga nakwata n'ebintu bye mu bbaaga kati nga Kireva gye bimukonfusing kati ne Kireva gye kwe kuŋŋamba yasooka n'akyogera ne mugamba papani ndaba omukazi ambeezaako mbundoga nasooka n'embeerawo ne munyonnyola nenkwata ne Bayibuli ne mugamba nze siroga bawo simulogangako ebyo byewakwata wali wakabisanga mu bbaaga yange ate nga nakava mu kyalo ne Kireva abumanyi sibimanyi jjajja yaŋŋamba babuyita lumanyi olina bumeketa bumekeso obeere ng'oli kiriya ebyo byonna byoyise lwaki tewesonyiwa Kireva gye anti kati Kireva gye ebbanga lye tubadde ffenna mutegeera antegeera twezimbye nsobola omwesonyiwa naye kenyininyini yankubidde essimu nga ndi erina ngamba jangu onterereze kati mazima nkubira essimu mugambe neesonyiwa kyokka nga tubadde kimu pini za TikTok ze nze azimanyi akawunti aguze essimu endala we tutuukidde wano akawunti nze agiroginzemu in YouTube nze agiroginzemu in mu ssimu ye apini nze abimanyi enamba zakozesa nze azimanyi kati bwe muvaako mbanga amusudde era bye bireeri bye mulaba nga Kireva gye abuze nga bwe tubadde era tubadde nga ffenna wano nga tutambula tubadde babiri ng'ekintu tukiruka babiri okuviira ddala eri ku Freedom City we twagenda tukuba ku Freedom City ewaali yeni twali babiri nga tukiruka aba byonna nga tutambula aba nga buli kimu tukikola aba omukazi we teyaliiwo naye wajjidde ate wabikyusiriza yagamba Kireva gye alina kuba bwogu aguzanye bwomu ne mutabani we kyokka nga mutabani we tanaba bimanya alokiwuliddeko nti ali kamere waka nali nkiwuliddeko era nga omukazi yasooka gamba nze nagamba kati Pawa gwakwatagana nnyo ne Kireva ne papa nti konze ye mugamba atuwenga emmere yewaka ne mugamba ye papa ategeera muntu mukulu mugambe kubanze bwogamba nti nze ngende ngambe papa kijalabika bubi nyala kwefulanga musajja yadde nkwatagana naye omukazi yalaba nga kiganye n'akola atya n'anyiiga n'agamba kirabika nange ndi mu lukwe olukola ki oluloga bbaawe oba olwagala omukyawuganya ne bbaawe yasooka agamba nti nyina senga wange abeera emitiyana yasooka agamba nti kirabika njagalamu wa senga wange ne mugamba tekisoboka senga wange alina bbaawe kati namala n'agamba nti kiraka senga wange alina essabo mulogo agenda n'anyenya mu nsaasi Kireva gye n'amukyawa ne mugamba yiyi kyokka nga ne famire yange tebimanyi nze kankubulire bino ebiri wano abiwaka tebabimanyi kubasagala nabbi bayingizaamu luno olutalo lwange nga lwa music Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga.